Ekigendererwa kyammwe si kyakuyamba champion good. Ekigendererwa ky'ekivulu kyakuzza alien skin. Awo nyini kwatamu ni is me boy MC Prince Ivo kansubire bitambulira ddala bulungi nnyo olwaleero the Fangon Soldier concert eya Return of Good mukama wange champion good concert yale ategenda kusa sebo tuli kushu kwata simu mbadde nyina nokukola kejange kuba kati wano ndi kujo tuli kujja kuwanga sebo naye obulamu bw'abayimbu no sente tuyiyanjiye kati oliramu ka message weereza sente ate oyagala nkaleke omala oŋŋambe Uganda wange ng'ogenze bugenzi olunaku lwaleero kya champion good n'ekimanyi kyagenda kugamba abantu lwaki kuba kati lwakuba bannayuganda twamanyira okumanyirwa kankwate n'akazindaalo abantu bagenda bulungi lwakuba bannayuganda twamanyira okumanyirwa senga tetwamanyira kumanyirwa nane ndi awo nga nkirowoozaako namuza kati ye omwana oyo champion good kati agenda kugamba abantu kiki ekibasasuza shillings omutwalo oba emitwalo is a charity show twagala kuzimbira maama w'ennyumba kati n'ekirala mupanikinga learn how to do things. They don't just do things like that. Ekyo si kyekyali ekigendererwa. Ekigendererwa mwali mulowooza musobola okukozesa champion good okuzza alien skin gy'abadde abulidde mu ntaana y'okugwa naye kisobola okukola oba okumwongerayo n'okubala si kubi. Mu bino ebintu by'ebivulu mulimu ebintu ebiruusi obala ne kikwatayo n'obala ne kikola ki ne kigaana. Kati ekigendererwa kyammwe si kyakuyamba champion good. Ekigendererwa ky'ekivulu kyakuzza alien skin. Awo nyini kwatamu tugenda bambaga naye nze ndi ku nsonga ya Fangon Forest. Ensonga ezabadde zagira twagize era kati obudde buno Fangon Forest y'ensonga bwe bakusasula bulungi naye n'abantu mubabuulire nga amazima gati yasewo ekigendererwa ky'ekivulu tekyabadde kyakuyamba champion good. Kyabadde kyakuza alien skin mu bantu era kisobola omukolera oba obutamukola ki obutamukolera senga mukama amuyamba abantu ne bawa favor champion good ne bajja ne balaba ekivulu kye ayinza okuba agenda kubafunya omukisa ogukomawo senga mukama amuvaamu abantu ne batajja agenda kubafunya ekkuba erimwongerayo bayinza obutajja anti bagenda kujja kukola ki tuli ku Silverback Ranch akafo kasangibwa Salama Road nga wakayita Makindi SS kafo kalungi nnyo kalina conducive environment bolezawo ka parking ngenda beera nkakulaga wali wonna balina obufo wosobola okutuula ne baby wo n'ogamba weewaawo abakozi abalungi babalina abakubeesabeesa obulunnyo ka music akasendeekerevu so gwe wenna ali eyo ng'onoonyawo okwatya weekend yo ajjangu wano eno obeere nga onyumirwa obulamu akafo si kalungi so akafo osobola okujja Salama Road obwobanga oli wala naye ng'oyagala osenga bakutegekedde ka buffet oba ebyokulya birungi just kuba bukubi simu 0761 93 04 oba 0755 32 27 5 bagiza Silverback Ranch yeyo yennyini ate gwe ayagala okuyiga emmotoka oyagala kuyiga mmotoka oyagala kuhayalinga mmotoka executive cars olina omukolo mbaga oyagala bakusaabaliza abagole bo mu bujjuvu kubira mwana mwala mita Shivan bali awo ku golf course awo ku Road osobola bakubirako ku 072 074 227 bamita Shivan kana kawala kalungi n'oba oyagala akikaba kakuyigiriza emmotoka kasobola zikuyigiriza mukama wangu n'atera okukola ki okuwasa motoka tulina zijja balina emmotoka ennungi buli kika emmotoka zijja kuzipangisa n'abantu siza okuwasa njja kugulangule bonnazo basibazitunda busaayo ntono anti emukolo gulina obeerako emmotoka ez'ebbeeyi nga 50 nga zonna za bbeeyi ebika ebyenjawulo kati olina kati nedda 10 zolina zikumala endala tugende wa Shivani azitupangise tunyumirwe naye nga Shivani customer bange bakolagana bulungi ba customer balina customer care then Nalongo concert Nalongo concert eriwo ngenda kusomeza 29 September
David Lutalo yasaze watu y'omunnalongo na omwana gwe bayita bamuyita ni comedian Maulana yakoze kagundi kalungi nnyo akalango. The truth I want to appreciate him. Maulana kuyisa emirundi emeka Maulana you're so creative. Bannange yakoze akalango akalungi. Munenzi nabadde siri mu kwetegeka genda mu Nnalongo concert. Nga ndi mu mirimu gyange gimpuuba naye nalabye akalango ne ngambirawo nnyina okugenda. Mbadde nsaba akalango ako. Mbadde nsaba ne David Lutalo ne management ye obulango bonna obuli ku TV abujjeyo ateekayo akalango ka Maulana. Anti kaligerya ddala ekigendererwa ky'endongo eno. Omanyi, let me tell you something. Yabadde ku mwalo ne ngamba wa. Nkugambye yakoze akalango. Yagambye yatuse n'agamba nti nze ne Nnalongo ne Maulana tuli mu kujja naye tetumanyiiwo erugogo wennyini tulagirire abantu bali mu kuva Masaka bali mu kuva wa bali mu abantu tebamanyi Lugogo bali mu n'olwekyo mubalagirire mbadde nsaba taxi ezigenda erugogo tumanye wezigenda okupaakinga nga soogera ekigambo kimu David Lutalo Lugogo ali Kachumbali bw'otuuka mu town Lugogo nga tomanyi waali kuba essimu eyo ngenda kulagira eri awo eriko Kachumbali eri Kachumbali ngenda naye nga obulango babukyuse akalango k'omwaka kafulumye ka Maulana akagamba Nnalongo. Okay, wowe nnyini n'aziza Zioni nya November wali ku Serena naye tugende tumwagire oyo yenja kubeerawo mu buntu ate ngenda kusasula. Aziza Zion, my brother, I'm gonna be there with my wife. Manyi ndwawo okutambulako ne mukyala wange. Koolo ngenda kubeerawo ne mukyala wange. Akuyimbire yalina obuyimba bw'omukwano. Yagera atusundiramu endongo ali ku press conference. N'obulya ddala nga musajja. Kyova manya is talented. Akuba giteri yennyini ate n'ayimba so go n'ali mu mukwano ajangu nga nnya ku Serena. Olabe kye bayita real music iva nawe atali mukwano naye nga wali yagadde okumanya omukwano gunyuma gutya jangu olabe ffe abali mu mukwano weegomba ofune omukwano ate nnyina laavu. Okay, tusumuludde tubadde tukyali ku kivulu kya Fangoni Soja kisabire si kyakusabirwa because nalabye nga ticket ziringa eziweddewo ewwa. Omanyi namwe mwogerayogera nnyo nga tiketi ziweddewo ewwa. Lugogo ajjula abantu bameka wano we balimbalimba ku social media ne mutundayo tiketi 5, 10, 200. Abasibe bantu be Lugogo. Yes naye kugabeeza obwerere mwagabye naye mwagabye mpozi nze njagala ku kivulu ekyo kwebaza federation y'abapromota eya NAFEP, National Federation of Entertainment Promoters. Mukoze omulimu gw'amaanyi okulaba nga ekyo ekivulu kibaawo ekulira Balamu ye president waffe. Mukoze omulimu gw'amaanyi okulaba nga ekyo ekivulu kibaawo era neebaza omukulu Balunywa aba URA badde bamaze okusindika message eno gy'olaba wano. Omanyi ebintu ffe tubeerayo badde bagala kugalawo kivulu message yiyo naye Balunywa azze mu federation n'atunnyonnyola yabadde notice with the intention to stop Champion Gudu event by Fangoni Forest and Everboss management on the 23rd September 2003 due to non-compliance. Era baluwa yino naye handlinze ne twogera n'aba revenue ne tusindikayo muganda waffe Balunywa omwogezi w'ekibiina ne bakwata badde tebali cooperative nabo nga tebalina omanyi tebamanyi bintu bino tebamanyi engeri gye batambuzamu bintu bano abantu twasayininga tukolagane nabo aba revenue kubanga balina okusolooza omusolo kati baganye naye wetumaze okukihandolinga yino risiiti naye bagiweereza ng'eraga nti basasuddeyo sente mu DFCU bank. So neebaza aba federation okubeera cooperative ku mulundi guno ne tuyamba omwana oyo tumusabire bikwateyo kasita ffe tukoze ogwaffe. Ekivulu bwe kiba kya charity era revenue yeetaaga omusolo. Charity nanti eriwa ekivulu teboogera boogezi mbu charity show no bate kibeera muri recommendation okuva mu ntandikwa ng'okisaba kibeeyo. Nagambye kino ekivulu kya Alien Skin si kya Champion Gudu ate nga kuliko ulira anti gundi ono engeri gy'abadde agudde nnyo ali mu kunoonya comeback naye engeri gy'abadde talina comeback ng'alina komerawo mu mwana
kubanga bonna obukodyo bwe mwakola mumanye twabutegeera aliwo atagwangako muyina ennaku wa wafunye abantu okuva lwe yayonoona bano abantu bannayuganda kyemulina okumanya era n'abantu b'eruwero nakyo kankitangaaze abantu b'eruwero temubakozesa linnya bbi abantu b'eruwero mu Luwero town 100% ba opposition era MP waabo bonna ba NUP kuliko Nabukenya kuliko n'omuvubuka omulala meya waawo muyimbi naye wa NUP Chris Jones abantu b'eruwero olunaku alien skin lwe yaliyo waliyo omupiira gw'amasaza abantu b'eruwero bajje ne basasula okulaba amasaza ne mukwata obutambi Abafrika nga basanyuse nga bagobye ne bagenda ne bacakalamu Justin case era mwalimu abantu 12 alien skin okujjera ebimotoka bye mu bantu b'oluwero emisana nga waliyo omupiira yali anoonya comeback kakati ekyokubiri alien skin asaze bapromota bonna abaali bamugula sente nnyingi leka mbamenye nabo nze ndi mukulembeze w'abapromota nze njogera bwino soogera kusanyusa asaze bonna abaali bamugula sente nnyingi oluvannyuma okuva lwe yagamba mbonna abaamuleeta si bantu leka mboogere bwe yasala promota Sema ebukwiri yali yamugula $9,000,000 yamusala okutuuka yafuna abantu 4 ba $4,000,000 nga yagula omuyimbi $9,000,000 n'apangisa ebyuma bya Alex n'akola buli kimu budala n'essaawa zino akyamubanja nze neeyimirira Sema okumugamba tunaddamu ne tukola oyo omuyimbi kasatu mutegedde agenze tunaafuna omuyimbi ow'amaanyi era Sema yawunzisa aguze palaso kambuuze omuyimbi abantu obutajja kiva ku muyimbi oba kiva nayo ku mutegesi kiva ku muyimbi ate omutegesi kamiliyoni yagwa w'amaanyi wawa ataafuna bantu teyakusaze ate yansaze ddi wafunye abantu be bajja mu sente zo yes nabadde ebukuya nenfuna abantu 28 ebukuya mu bakubire nengenda entweto nenfuna abantu 39 ompuliriza bulungi nabadde ebamugolodde nenfuna abantu 25 kati omuyimbi aleeta abantu yoyo kamiliyoni anti walanga nnyo nedda nesema yalanga abantu abagamba waliwo abantu abagamba nti nno kamiliyoni teyafunye bantu kakati era be bantu abamu kati nga namwe abagamba nedda abantu abagamba mu kamiliyoni teyafunye bantu ewa ebukuya anti mugenda obutambi mbuyina ate kuno nakyusaamu nakkubiro gy'okwate foto gino otajja jinguwi mukubire yayina obutambi abantu nga bali bati mukubire omuteekeko njagala kujjawo kiri nti nno mutandise n'ogeraageranya obuyimbi ku bayimbi kankubire jingiwo atukakasa oba kamiliyoni teyakusaze ate kamiliyoni nga tagwangako kitegeeza obuzibu buba bwandi bw'abategesi buba bw'abategesi omutegesi tasobola kutegeka bubi leero n'omulala n'ategeka bubi enkya omuyimbi y'omu n'omulala n'omutegesi kugamba abategesi 5 tebayinza kubanga bonna bategeka bubi omuyimbi omu jinguwi sirika nze abayogera sirika collection ogamba otya sebo ndi bulungi kyeki wali ebukuya ku kivulu kya Jemba kyategeka kamiliyoni abantu bwe kiba kivulu mu kwogerako kyamusaze tekyamusaze ekyawa ekyebukuya bannange simanyi bulungi kubala bantu naye gwe nga gwe baaliyo tebaaliyo abantu abantu tebaali bangi ekitegeeza kyabameka mu kugeraageranyako baalinga ngalabanga 100 ekitegeeza kyamusaze simanyi oba kyamusala kuba sali mubuuki ogambye abantu ekubye ekitegeeza kyeba kyakusaze agambye simanyi geraageranya baki naye nga kyakusaze baalinga 105 kitegeeza nkubuulira nze nannyini kivulu eyasolooza ssente ebukuya nafuna abantu 12 mu abantu be nafuna ebukuya okusinziira ennanga gye nalangayo oya bulungi nali nsuubira 13 kwabulako abantu bange ndowooza nga 6 naye saasalwa lwa nsonga okusinziira ku expenditure yange sente ze nawo omuyimbi sente ze nawo dollar ekituufu saafisa nyingi kuba nafisa $5,700,000 okusinga entwetwe naye nga nange nali sinoonya 5-7 nali nnoonya $1,000,000 nga 10 ate mukama n'akinkolera entwetwe nefisa $1,000,000 13 kati ate nga entwetwe enkuba yatonnya
naye nefisa milioni 13 kati wano wenafisa 5 mu mba saafuna nnyo naye saafiirwa kati njogera ku muyimbi Alien Skin gwe baagula milioni 8 ebukwiri nannyini kyamuguze n'ateekamu ebyuma n'ateekamu buli kimu n'asolooza milioni 4 n'ataweza za muyimbi ze yamugula n'ataweza za byuma owuya bulungi za bipande za rediyo ne polisi era polisi y'ebukwiri ate embi nnyo oyo osi w'ebukwiri oyo mubi nnyo yasaba omwana milioni 2 in fact namutadde mu ripooti yange gye ngenda okutwala ewa IGP ndi mu kuloopa ba DPC bonna abagenda nga basaba ssente ezitagwanidde twali ne ba RPC mu meeting ne tukkaanya nti tusasula revenue wa police e Kampala enaggulu naye we tugenda eri batujjako ssente nnyingi ne bagamba tubawe ripooti oyo DPC RPC w'ebukwiri ali mu kusiga mu DPC empisa embi ali mu kusaba abantu ssente ate n'atakola for instance nze namuwe milioni emu kyokka ate n'atawa osi wantu etwe ssente kyokka ye teyalabikako n'emmotoka gyangamba mbwe gye teyalabikako ate n'oli n'atamuwa ssente yajja ku ground aliwa talina buyinza buŋŋaana kukola mu Uganda teriyo wa poliisi alina buyinza buŋŋaana promota kukola mu Uganda poliisi tugisaba lukusa na security so si kutuyamba kukola wetuba nga tukwata sente zaffe nakwata miliyoni yange namba nenjiwaayo lwaki teyajja ku ground balya zaaki ate osi ne batamuwa ati tewaliyo kulwakuba endongo yali nnungi ng'abayimbi weebali twala incident nti senga nafuna obuzibu nga nabo tebazze nga sente zange nazibasasudde nga tezirina na lisiiti so ku ky'omuyimbi Alien Skin nze musabira kuba muvubuka muto naye just nze njagala nammwe mumubuulirire unfortunately mwe kyemukola mwe mumutya buti mumugambe nti ensi eno nnene adde mu bantu era amanye nti amaanyi gali muki gali mu bantu yatweyambulira kasita yagamba mbu ye wa Museveni n'agamba ne Bobi Wine ayagala kutambula nga Bobi Wine tamanyi Bobi Wine ayiseewo okutambula nga waani mukkirize ekintu ekibi kibe kibi omuntu okwerimbika mu bigere by'omuntu mwatajja omusango gye guli ku poliisi baguyita impersonation okwefuula kyotali tusobola n'ogumuwaabira yeefuula kyatali omusajja gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu essaawa zino atunuuliddwa nga president uliriza teyabivaamu yabivaamu gwe kyogamba womala okuwa omuntu obutwa ng'ogamba oyo nabumuwadda ye aba teyafa oba aba teyafuna infection ya butwa Alien Skin adde mu bantu ayeetondera abantu abagambe mu nsonyiwe akabanga kano kemaze nga ate byaffe biggwa bityo anti akabanga kano kemaze nga nabeefuulira ne NRM tengasiza abantu baze beetonda ne tubasonyiwa Hassan Nduga yeetonda n'ayimba n'oluyimba era naye tujja musonyiwa ffe tuli bantu abantu tujja kubasonyiwa kubanga era tukimanyi nti kino ekintu President Museveni kyakola akikola ku nafu yaffe ate buli wakikola okunafuya opposition zeeyongera maanyi buli muntu olowooza okulwanyisa amaanyi g'abantu agwa Alien Skin yagwa lwakulwanyisa amaanyi g'abantu ate ekigenda omuzeera kwetondera abantu mbadde nsaba tukiralifyinga empewo Alien Skin tagwanga yagwa nnyo Alien Skin yagwa okutuuka ku extent ekola wetu nti nze ndi mutegesi wa bivu nze Alien Skin okumpa share y'obwereere anguliramu ecupa ya Uganda Walagi ya mitwalo 5 nenjinywa mbuuza lwaki wenywa ecupa ya Walagi ya Uganda ya mitwalo 5 wano ku silver nga condition nnungi njinywa obwana mbulaba buyitaayitawo nfuna emirembe n'endowooza business endala ate Alien Skin okumpa share y'obwereere eneetaagisa okukuba ebipande okusasula ekifo ompuliza bulungi okulanga rediyo okubitimbisa okuba drive ate abantu ne babana ne batajja kubanga yagwa yabavoola olinga agamba nti nno show eno ya charity show yakoze ensobi giteekayo politically mu byobufuzi omanyi tutambulira mu byobufuzi yagezezzaako okunoonya comeback senga kiri tuwe senga mukama amuyamba abantu ne bagezaako okwerabira biri ebikolobero byabakozeeko ne bagireetera mu favor yoona omwana omuto ajja kuba afunye comeback okitegere bulungi politically ekyo kyeyabala naye senga Katonda amuvaamu abantu
ne batabala champion gudu nga ne babala champion gudu nga ye we bamubala ne batajja mu ndongo still kigenda kumuleka ngera kimumaze okumulangirira mu nsinti yakola ki yagwa kubanga mu reality ekyo si ya champion gudu ekyo eri mu kuyamba alien skin kudda si ya champion gudu eri mu kuyamba alien skin kudda omanyi nyumba sente omanyi bazimbisa sente mmeka nyumba omanyi sente alien zatadde mu sheeyo kakati alien sente azina kubanga already bazimuwa ali mukola accountability alien Museveni yamuwa sente alien government yamuwa sente omanyi sente zatadde mu sheeyo mwemwogera bwogezi alien yafuna sente tayina show amaze ebbanga kyokuvala yayonoona nga tayina show buli weekend abane show kati ogamba tano tayina sente alien skin yafunyewo abantu 700 nga ne wane eggangu ewaabwe okumpi wabeera emakindi yagenza n'afuna abantu 25 ate babeera bamusasudde yasente yazifuna balansi yakoma okufuna shows mu birembe giri ng'abantu bakyalowooza nti waabwe okitegedde bulungi alien skin sente zatadde mu show y'erugogo zizimba ennyumba wuliriza alien skin sente zatadde mu nju y'erugogo zizimba ennyumba etandikibwako eya mama wa champion good gyagamba gyayagala ozimba mbuuza atya omanyi bapangisawo sente mmeka ekifo emiliyoni 25 ezo tuzize ku bbali yawadde jjejje emiliyoni 15 eza saundi ezo miliyoni ameka yakuba ebipande bya miliyoni 12 Everboss yabikubisa wuliriza ate byabwerere bibye yakuba ebipande tugende ku bbande era ogambe mukale era yagula obugoye kale gatako 12 ezo miliyoni 5 mu mmeka 5 mu 2 kale tugambe nti Everboss yakuba bana za miliyoni 5 naye yagula bugoye na inki yete yakolera bwerere tumubale miliyoni 3 zagera mu bikozesebwa oya bulungi ezo miliyoni 5 mu 5 ompuliriza bulungi wamala kosa miliyoni 5 mu 5 akubye drive za miliyoni 10 kuba bambi agezezaako okulanga drive za miliyoni 10 ezo miliyoni 6 mu mmeka 6 mu 5 emiliyoni 6 mu 5 wogattako abaana abamuyambyeko ogenda kulanga kino kola kino KCC okitegedde bulungi nema ebyo nabyo tubibale sente entono tuzibale miliyoni 5 ziba miliyoni 7 esente alien skin zatadde mu kivulo ekyo okubaawo weziba nga ziri mu miliyoni 7 automatically miliyoni 7 wawo otasobola kugula nyumba ya mama wa champion good miliyoni 7 nganze ennyumba yawe nyini emakindi wali waggulu najigule miliyoni 5 mu 3 okitegedde bulungi kakati kitegeeza ki kitegeeza nti esente zatadde muzibadde zisobola okugula olwedde ennyumba tabadde na kizibu kyakugula nnyumba abadde na kizibu kya comeback wabula nze kyensaba bannayuganda mumuyambe mumusonyiwe senga akkiriza n'abeetondera kubanga munnayuganda yes yakola ki ekyo kyetaagisa yeetaaga okwetondera bannayuganda okubavoola bannayuganda babeerawo ku lulwe ye n'atabeerawo ku lwabo anyway ekyembadde njagala tusooke tukitalifyinge tafunanga sente kuva mu gavumenti for that I'm sure ekyo oli mwana muto tokiinaako tokiinaako gweke nyini nedda abantu bangi tuzize tubagamba nti baalya ne mugamba tetulina bukakafu bo bennyini ne beeyambula ne beetonda nti baalya tubagamba ekigambo kino teriyo muntu asobola kukwata talent gundi kaliya ye ng'etandise okumuwa miliyoni 10 n'agivuga kibaliga teriyo muntu atategeera kwenkana ate n'ekirala omwana oyo alien skin mugezi nnyo si musirusiru kutuuka ku ssali likwata talenti ye agiziike ku bwereere gwe kenyini bulinako ngamba omwana oyo mugezi teriyo yagiziika atya nga ennyimba buli kaseera yafuna sente kati mpaayo empya z'omanyi era abakabundi ako kubanga nammwe babasasula we baafuna mwe mulinayo ku nnyimba z'omumanyi yiyi mwena mwafuna sente omukulu banga mubasa bwayitingana ewammwe bangamba mubasa bwayitingana alivaani toli wafangoni nze ni munnamawulire oli munnamawulire oli wafangoni waliwo ne bannamawulire abafangoni era bubasa bwayitingana abaana baafuna sente beva bosente bazirya naye nga kyekikulu kiri kimu nti sente zamuwi wa musolo mukkirizibwa zirya naye temuvoola bazikuŋŋaanya okuziwa oyo gye mugijja olwakatola n'ensi yange tolyanga ku sente
kakati buli lumu bajja kuttira migwe naye ku lwakatonda n'ensi yange sina bukakafu nti yalya ate kati gwe oyinza bufuna otya ng'owamawulire bwobanga tolyanga andi kati gwe yandibumpadde naawe oyogera buyambu tolina bukakafu so ekyo tukiveeko teyalya ekyokubiri kiveeko gwe kulula ogamba teyalya nze ngamba zo yazirya naye tetumunenya kuzirya ate n'atuvoola kankubulira abaazirya ne batuvoola gye bali omusajja yali munnamawulire bamuyita mivule bamuyita basajja mivule yali w'amaanyi bwadde n'ensolo nkambwe basajja mivule oyo bamukwata ne taata wange bakwata taata wange ogwa Nantaba webamala omukwata ne bakwata basajja mivule n'ebizonto basajja mivule n'agenda nali naye ku kitebe ekamooca n'agenda n'avaayo koolo ng'alina amaanyi mangi enkeera ne bamuwa ssente n'azirya n'ajja n'avoola bannayuganda n'atandika okumanyira Bobi Wine basajja mivule yagenda mpaka kati ne balansi twakomawo okulaba ng'akayanira balansi nga tebamumuwa bw'atyo yagenda eyo gye yavundira oyo omu omwana gwe bayita Kato yali w'amaanyi nnyo Ashibaaga Kato n'ajja ne bamuwa ssente n'amanyira bannayuganda n'agamba yeera wa NRM nnyo eyo gye yavundira gyali omuvubuka gwe bayita Sipapa mukwano gwange yalya ssente n'agenda n'akuba n'amasasi ku Nuupu era ye w'amaanyi alina n'obukumi n'abamagye baali bamukuma nga ate alina ne ssente enkalu ate Sipapa nga ssente aludde nazo teyazifuna mu bino bya bufuzi azze ng'abeera ne ssente ze kubanga nze mumanyi kuva dda naye essaawa zino ali luzira talina bwekyusizo omusajja gwe bayita Pulezidenti Museveni n'abantu be bayuzazi tebayinaayo kintu na kimu mu nsi kye baagaza muntu wabula babeera balina kye bamwetaaza we bamala okufuna kye bamwetaaza tosobola kudda ngulu kaakati n'ono omwana ali emisikini bagenda kumukozesa babadde balowooza nti omwana ono engeri gyaze ng'atambulira mu bigere bya Bobi Wine afunye eggaali ayinza okubeera nga geto biki eyo ne balowooza nti agenda kusuula Bobi Wine kumba ono omwana abadde alindako bulinzi mu kisa gwa Bobi Wine Bobi Wine kumwendo osinga nti ono omwana waffe ddala abeera awo osegede bulungi senga akyali bulungi naye okuva ne bazze alwanyisa oli tagenda naye era naye yawunzisa agudde Bobi Wine mutume okuva eri Katonda omutume okuva eri Katonda alinga Dawudi buli muntu amulwanyisa ajja kugwa ate era nze babuulira ensonga emu bannayuganda muve mu bintu by'amalala omuntu atayagala nkyukakyuka oba omuntu gwe bakozesa muffe nga ffe kubanga bonna bebakozesa ffe tubawa amaanyi bwe tumala obba w'amaanyi nga bo bagenda bagamba tulina abantu mubalina ffe ababawadde amaanyi kakati ate be bamala nga batwefulira bo nga balya ssente okitegere bulungi ffe nga basamba nga bateeka eri ekisinga okunnuma si kyakulya ssente n'osirika ekyakulya ssente ate n'ovoola okumalawo bano ate abakuwa amaanyi ani yali anaasirika gwe talinaako buzibu bayitirivu balya ne basirika abo abasirise si babi kubanga balya ne basirika naawe walya n'osirika nze nalya zaani tolyakosereza gavumenti nga nzijjeewa nze nga sente nzijjeewa za gavumenti nze sente wemba ndya ate ez'abakulu mu gavumenti ekyabakulu mu gavumenti nange nyina abakulu mu gavumenti nga buvunaanyizibwa bwabwe okundabirira ezo mba siridde sente za genda oyonoone opposition tukusasule okitegedde bulungi abantu bangi bafuna mu bakungu ba gavumenti ate nabo abakungu ba gavumenti si bakitalo nabo bantu nga ffe bazadde balina abaana bazaala nkugambe nze nagamba omu ku bakitange ejenosali musale mbadde ngenda kubuuza ezo buli kaseera ozirya si wa gavumenti ati oyo taata wange kimukakatako okundabirira yakuzaala ddi kati wuliriza gundi agenda kusondera sente champion gudu yamuzaala ddi alien skini okusondera champion gudu yamuzaala ddi anti babulire abasajja abo bazadde by the way n'abantu abamu babayita babi nga tebalina bakubatuukirira maaso ku maaso sirabangayo muntu mulungi kwenkana Jenosali Musale kubanga Jenosali Musale waba akusisinkana tafa kozitowootya ontwalayo ddi tati yakonda nze kennyini nange okufuna appointment byakwereega kati nkutwalayo ddi taatawo byakwereega
ebikono biri awo maama nnyabo badde bayigura tawo kwa kubika simu alo mzee njagala kulaba olusi ng'ali bize ekituufu aba bize nange olusi musaasiramu naye mala kuva mu mbeera ne ngamba kati dadi oba toyagala kundaba bampe ssente. Okay, nga tumaliriza ku nsonga eyo mbasuubiza bannayuganda mwenna olunaku lwa leero atugende tuwagire champion Gudo atuzimbire mama ennyumba yeyagale nedda tumuwagire azimbire ekigendererwa si kyakuzimba nnyumba kyakomyawo alien skin naye mbadde nsaba alien skin atwale omukisa gwa leero mukama wamuyamba ne mutaninga app abeetondere yetondere eggwanga mu ebyo ebintu byazaakola ate ekigambo soli kitono nnyo oyo mwana njagala yeetondere bannayuganda okeera ku makya naaga waba talina kyeyakola kyeyetonza mbasaba mumusasula ekigwanidde beere bulungi mweraba.